Tina bw'atambula obugumbagumba bwe bugenda bukubagana. Ate akawato ke akalinga ak'ennumba kayuuguuma. Akakazi tekaliiko nnyama, kalinga akakonga akakalu, konna kalinga essonko lye balonze ku mugga ogwakalira edda. Oba omusajja yakeegombako ki? Ennaku ennumira akakazi kano kwe nnyongereza ebivumo by'abaze byafukumula buli ssaawa. Omusajja nvuma n'ansensula n'avoola n'abanzaala, buli kwejjusa aleeta, buli kwekyusa aleetayo ekipya, era takoowa kunsijukiza nti ku ddaala lye yatuukako si kyamusaanira. Okola agamba nti si wa myaka jjajjange alyoke abeere n'oguntuntu ogulinga nze ogutayitangako mu ssomero. Wabula kamba buulirire, emimwa gy'awookola tegiswala. Ebintu by'ayogera emisana ttuku ebimu tebiyisika mu kamwa. Olaba agamba nti sirina njawulo na jjajjange ayambala amaliba g'ensolo. Bazze wange ono ataamulaba ng'amutambuza akannaginaji nga nkyali kijuujulu. Kale webale mutambuza akannaginaji. Wamma tutandike akatabo kaffe. Tuli mu katabo Mbayiwa w'ekibuga. Eyo nneeba nkoko nkulu teweerabira nti eba ekutuusiddwako buli bw'ogiwulira butereevu. Bw'atyo nno abeera mukyala asinga okulumirirwa okulaba nti ayagala eggwanga lyaffe. Bwe ntyo nga bwe ŋŋamba nti nze kaddu atannantegeera oyo gwe tugwanidde okusabira. Nze ebintu ebyange byonna bye ndeeta nabagamba nti abantu bayitirivu nnyo ababiyaayaanira bangi nnyo. Era tetukyayinza kwegayirira muntu yenna ku kintu eky'emisomo. Kuvujjirira omuntu alengera eggwanga lyaffe kambagambe wajje liraga teyeetaaga tumugambe. Okuyiga mpozi banakyoto ky'okumanya. Neeyongera okubeera nga mbagamba nti ng'okulaajana kw'abantu abangi nga bwe kuzze kukolebwa, kubanga ekituufu abantu bambi munkaabidde ne mundaga nti muwulira senga era temunnaba kumatira. Bwe kutyo n'okusaba kwammwe kwakkiriziddwa mubeere nga muteekateeka ssente ez'okubeera nga mufuna odiyo omulala senga ekitundu ate ekyokubiri. Bangi bazze bankaabira, bannange odiyo wa senga ne kojja buli amuwuliriza. Bannange nange mumbalirire, naye nga ngenda kubeera nga mbateekerateekera bwe ntyo nno omusomo ogwokubiri nga bwe muzze mundaajanira. Kikafuwa okubaleka nga nkyali mulamu okulaajana okutuuka awo. N'olwekyo nange munnange odiyo wa senga ne kojja atannaba kubeera nga amufuna simanyi. Senga ne kojja buulirira ng'oli muwala n'oba nga tonnamufuna. Kati gwe simanyi kikyogenda kola mu bufumbo. Simanyi teri aloga, muleke mbagambe, teri aloga makaago mbugayuuge, tewali n'omu. Buli kadde teri aloga makaago nti gayuuge, wabula obuntu obutono bwe tutatwala ng'obuntu obukulu, nga bwe tutatera kukola bwe butuleetera lubeerera okulaba nti abantu baffe babi, abantu baffe balungi. Ebintu ebisinga byonna ebikolebwa
omwami bw'abanga yeeyisa ati okola otya, bw'abanga akola bw'ati okola otya. Abaami omukyala bw'abanga akola bw'ati omanya otya, bw'abanga akoze bw'ati kikulage ki. Byonna biri mu ssenga ne kojja buwulirira. Ffe audio waffe siwa kuvuma nze nga bwe nkugambye ndi Kristo eyajja okununula buli muntu yenna ayaayaanira okumanya era ayina ennyonta y'okumanya. Bwe ntyo no kyenva ntera okubagamba sirizuulwa mu balala. Teri sirizuulwa mu balala. Bw'obanga oyagala okumanya nti sigenda kuzuulwa mu balala, tandikira ne ku audio wassenga ne kojja buwulirira. Omwami obutakufaako kambagambe, obutakusanyusa n'omwegayirira buli kintu anti munnange bannange kiri mu lwakuba nti gwe oyina ky'otamanyi. Kale nno ky'otamanyi kye twakweka mu ssenga ne kojja buwulirira. Bw'obanga owulira oyagala obulamu bwo bubeera obw'enjawulo, beera ng'ojja ofune audio oyo. Audio mugendere mbagamba nti bw'owulira nti tumutunda, manya tukwesemma amagezi ag'ekikugu, naye ng'abo bokka abeewaddeyo okununula obulamu bwabwe, abeewaddeyo okulaba nti bo bagamba ensi tenabeera nzibu, ensi nnyangu, be bokka abagenda okugonza obulamu bwabwe. Teri yali amututte n'atadda kunneebaza. Bangi nnyo mwebali kusiima era mbeebaza. Bambi n'abanterako akasimu ng'oli abadde amuwuliriza. Nammwe mwebali nnyo. Munnange ogwo gwe nakola ne bw'obanga teweeyanziza nnyo naye gwe n'ovujjirira, ogwo gwe gwandeeta. Abakyala waliwo abakyala banna abajja bakaaba. Naye bonna bwe nagenda okuwulira bakaaba kintu kye kimu. Ne bagamba mugule audio wassenga. Naye ndowooza ku bakyala abaali abasatu abaalina ekizibu ekifaanana, omu yekka gwe sinnalaba, kujja kunneebaza. N'olwekyo mwebale nnyo mmwe abeebaza obubaka bwange bwonna, mwalaga okusiima kwammwe kuba buli kimu kati amaka gammwe gaatereera. Ogwo gwe najjirira. N'olwekyo omuwala yenna ogwanidde okubeera audio wassenga ne kojja. Waliwo na bano oba yani yaŋŋamba nti yamubulako ng'ali mu kukaaba. Mukwano nkukolere ntya ojja kujja ombuulire. Ne munnange bw'olabanga yali amuwulirizaako akulaajanira akaaba, ojja kujja nja kumukuweereza kubanga gwe wali omuguzeeko ate ovujjirira ebintu byaffe. Omuwala oba omukyala bw'obanga olina amaka, audio wassenga ne kojja gw'oteeka okubeera nakyo, kitwale nti audio oyo y'enkumbi gy'olina mu bufumbo. Bwe muba mukyankalanye ewaka gwe museeko omuwuliriza, ojja kulaba nti obulamu bwo bulina bwe bugenda bukyuka mpola. Twabissaamu, twabikola tumutunde nga bye tukwesemu biyitirivu. Mwe mujja kunyumirwa, mwe mujja kufuga basajja bammwe ng'abalala bawoza nti bassenga baabakolimira baabaluga na buli kimu. Ebyo byonna nabannyonnyola mu audio wassenga ne kojja tubyejjako tutya. Byonna mwebiri. Abakyala nti ate ffe ebyaffe babiriira bwereere. Gwe jjangu ofune audio wassenga ne kojja ebyo oliddamu n'obikaaba ng'obikaabira wa? Twannyonnyola nti bwano bwagire bwati gwe kola bw'oti. Ensangi zino omuwala akyakaaba nti obuliddwa omukwano omutuufu. Kati simanyi oba gwe ne bw'onaagenda mu makanisa obuzibu si musajja kubula. Gwe jjangu ofune audio ojja kumanya kiki kye wali wasuula. Byokola ne bakunoonya bunoonya bokka n'obagoba neweerubuza n'ogamba kati oyo grade zino nazibuusi sikyaziyiiza, abo balina gundi n'omanya nti zino zezange. Bano bakaabe
gwenga gwoli musanyu buli kimu okitegeera amagezi ng'oli bwe yakugamba nti kya muwendo nga ffeeza era tegageraageranyizika butereevu omuntu awuliriza odiyo yo wasenga ne kojja amagezi ge gaba ga muwendo bano bakaba nti ate ag'emugga omanye waffe enkalajje ettaka lya nkalajje gwe jangu owulirize odiyo byonna twabisaamu bw'obanga olaba ng'olina ekikutawaanya ng'onkubira ate mwattu obukovu bwa wato twagala tukole wato gwe jangu odiyo mulimu byonna ate mwattu twakoga amatama twagala munnange gwe jangu weefunire odiyo awuliriza onambuulira onadda kwebaza bw'otanneebaza gwe weekuba weerya wekaza amaanya bano ntimanya noonya abiriisa bya nviiri ate enviiri zeetaaga emmere esituka ate atugizeetezi byonna nalaga bannange nannyonnyola ebintu nabaagala odiyo mujje omukyalo obulungi bwe bwonna kwefaako bino ntimanya njagala kuntabulira bizigo biki byonna bano njagala byakwewunda byabakyala ababimanya byokola jangu omanye ebyo ofune odiyo yo omanye byoyinza okukola muno nga ne bwagenda ewaani omutima guliwo omanyi n'abaami omanyize bwe mba nga nsomesa nyina enkola sigwira luuyi lumo anti ndi mutendeka abaami mujje mumufune musomoze abakyala kyala baneevumanga nti ffe byaffe babirira bwerere tebagira kubanga tofunye odiyo wasenga nakumanya buli kimu oba tebukooti era obamanya otya nga ne bwakugamba bugambe alo ng'omanya nti kaakati ono anoonya bya Julayi nadduke bano abazadde nti ate mwana manye abaana bano abitya wolololo byonna jangu ofune odiyo bwe bigaana akubira omugeni otya obutafunira lubuto ku lujja omukyala enkola zaffe zireza kizaala gumba ezedda byonna musenga nga bw'owulira senga ne kojja buwulirira ffe situsaamu bintu byakuwemula eby'emirembe twagibuuka kuba kusomesa na kukatiriza nsonga senga ne kojja kambagambe ye kamala byonna ow'abakyala oba abantu bonna bw'obanga omulina by'owulira oyagala gujjanga omufune gwalimbuulira okola otya era namba yange koyita oyita ku namba yange ya 0 ate 773 2761 ate 27 enamba eyo ssaako obubaka bwonna ne bubeera nga butuyambako tutandike ekitundu eky'ekkumi ekitundu eky'ekkumi kigamba nti obudde budda ku bunnaabwo bambi budde budda ku bunnaabwo munnange nkubuulire ki lwali Lwakutaano lumu olw'eggulo Mbayiwa bwe yali nga anaatera okunnyuka yagenda okulaba nga ndi bassa agobye olwamulabako emmeeme n'emutyemuka bettwa mu kaseera ako mu nsawo yali asigazzaamu ennusu 5 zokka ziti ze yali yeewoze ku muvubuka muliraanwa we nga zaakwekuumisa ku lunaku olwo ekyemisana yali alidde kawayi ka muwogo akawolu ke yali azze nako ng'ava eka n'anywerako n'ekikopo ky'amazzi bwe yali alya yamala kweggalira mu woofiisi ng'atya tisikulwa nga bamugwako ng'ali ku buwogo afenkenya n'aswala emabegako nga Mbayiwa kyajja afune ssente yatunda mu mbuzi yalinga aduulira nnyo banne abaaliranga ku bifugi bya woofiisi waabeeranga w'abakyala abaaleetanga emmere ku woofiisi
waabeerangawo abakyala abaaleetanga emmere ku bigaali nga enyookana mu masefuliya amanene. Baaleeterangako n'essowaani eza paasi kyokka nga tezimala kubuna bantu bonna mulundi gumu. Abaagendanga okulya emmere baagisimbiranga nnyiriri. Eyassoose bwe yamalanga okulya essowaani kwaliiridde ng'abakyala bagyogolozaako mu mazzi ate ne bagiwa omulala ng'eragiwa omulala ng'ekyatonnyolokoka n'amazzi gaayo. Bangi emmere eyo baagyagalanga nnyo kubanga okusooka yabanga nfumbe bulungi nnyo, mboobeze era ng'erimu akawoowo ka kitalo nga anti yakumwangamu omuliro ku ssaawa nga 11 nga bukya nejjulwa ku ssaawa nga 6 mu ttuntu, ate nga n'ekisinga byonna emmere eyo ng'egula omuwendo musaamusaamu okusinga ey'omuzi woteeri ate yo nga nnyingi. Mbayiwa bwe yalaba Ndibassa mu kifo ky'okusanyuka ate bambi yeeraliikirira bweraliikirizi, Ndibassa yatuuka n'okuyingira munne ng'akyamutunuulidde butunuulizi kubanga yali abulidde mu ntuumo y'ebirowoozo nga yeewuunya ssente z'embuzi bwe zimuweddeko amangu. Mbayiwa yali atandisizza Ndibassa ku bulamu obwawagula ennyo nga tayagala kumulaga nti kati wuuno akalidde, anti nga talaba na ngeri gy'anaamucakazaamu. Ndibassa kwe kubuuza nga yeewuunya nti Mbayiwa ate kati nga ofuuse kirala takyamanyi na kwaniriza bagenyi bajjawowa. Mbayiwa yasooka kusiriikiriramu katono ng'alowooza eky'okumulimba daakiyeekazaakaza, anti munnange bwe nkulengedde ng'ojja oti nentunula ne ku kasusuko nendaba nga kamyusa okusinga n'endeku n'obumwa bwo nga bukirako obw'ensumbi muli nendyoka mpulira nga ndinga akoota obuliro era nga saagala wabeewo kintu kyonna kintaataaganya. Wamma leero nga omazeemu nzenna. Ndibassa yeeyisaako nti lwaki onkiina nno? Kyokka ddala muli yali agenderera kwongera kuwulira ono bw'awaana obulungi bwe, era teyasubwa, anti Mbayiwa yayongera bwongezi kunogaanya nti ate nno nkukiinya eki? Ko Ndibassa nti mukadde singa ondese maama nze nange kafenyere ebbuga lyala bisi baba bayita abalungi nga nange ndeeta empomi eyange. Olwamala okubyogera n'atega amatwi awulire Mbayiwa byaddamu. Mbayiwa yasituka busitusi ku ntebe n'agenda ayimirira Ndibassa mu maaso n'amukwata ku bibegaabega ng'eno bw'agamba nti lwaki wattu kwevuma otyo nga nange mpulira oyagala kundwaza? Ndibassa n'asekamu nti ko Mbayiwa ng'ayanjuluza emikono gyombi eri Ndibassa nti mazima mu bawala bonna be nali ndabye sirabanga yakuvuganya. Ndibassa munda ng'asanyuse nnyo, so kungulu nga alalanga n'addamu nti kale gwe weekiinire mukadde, ndaba abalenzi bwe mutya. Mbayiwa nga bw'amukwata mu kiwato nga bw'atuula naye ku ntebe y'emu era nga bw'amwenyamwenya n'agamba nti kale mwattu ebyo gira tubireke mukwano.
Ndibasa yakuubira ensingo era yeesigama ku kifuba kya Mbayiwa. Amangu ago Mbayiwa yatunulako ebweru n'asiba oluggi lwa woofiisi n'alyoka avumbagira Ndibasa n'amugwa mu kifuba era n'atandika okunywegera Ndibasa n'amaddu nga bw'awuukeera. Mu kaseera ako ne Ndibasa yali anywezezza nnyo Mbayiwa mu kifuba kye ekyali kibugujja n'okwagala nga tayagala kumota. Ne Mbayiwa bw'atyo baatwalira ddala akaseera akawera nga bali bwe batyo. Bwe baateŋŋana Mbayiwa n'atunula ku maaso ga Ndibasa agaali gatangalijja era n'amatama ge nga mmengerevu n'amugamba nti Ndibasa walungiwa era nkwagala nnyo. We yamalira ebyo ate nga yazeemudde okumuwambaatira era nga bombi mu mibiri gyabwe bawulira akabugumo koowulira ng'akasana k'ekisemerezi kooyota ng'oyagala nnyo naddala ng'olimu olusujjasujja oba koowulira ng'onaaba otuze otwokerera ng'empewo nnyingi ebweru. Baali bakyetigoonyola bwe batyo. Ndibasa n'ajjukira nti bali mu woofiisi. Olwo n'agezaako okwetakkuluza ku munne eyalinga akabaani ku ndongo nga bw'amugamba nti owange leka abantu nabo bajja kutusanga. Ko Mbayiwa nti oba batusanga batusange, ndaba bino bantu bibasiba bakola, lwaki tubeera abakuusa ate nga kino kiri mu butonde bya buli muntu. Ndibasa yayimuka ate ne Mbayiwa nga bw'amugoberera n'agamba nti weewaawo kye tukola kyabwa muntu, naye munnange wabaawo ebintu ebimu abantu bye batasuubirwa kukolera mu bifo ebimu. Mbayiwa ng'agezaako okuwambaatira munne kyokka Ndibasa bwe yeerwanako yeetakkuluze n'addamu nti nze obwo bwe bukuusa bwe saagala. Kintu bwe kiba ekirungi kiba kirungi, oba okikoleddewo oba wa kiba kirungi. Mu ngeri y'emu bwe kiba ekibi era kiba kibi, awatali kufa ku kifo oba ku kiseera bwe kiba kikoleddwa. Ndibasa teyasobola kwefumiitiriza Mbayiwa bye yali ategeeza okussa ekifundikwa ku byonna ng'agamba Mbayiwa nti wiikendi eno nzize kugimalawo, ontwali mu nju yo gye waŋŋamba. Mbayiwa olwawulira ekyo n'abanga gwe bafumise effumu era Ndibasa n'atandika okwetakula ku kalevu nga bw'alowoolereza eky'okuddamu akutuusa lwe yaddamu okumubuuza nti kazi ogambye wiikendi eno? Ndibasa yaddamu mangu nti ye. Mbayiwa n'amulimba nti munnange okujja ewange sandigaanye, naye abakadde eyo mu kyalo bampandiikidde ebbaluwa nga banneetaaga nnyo, nja kugenda enkya, ndidda ku Sande. Ndibasa yaddamu nti abakadde nabo bali awo bakoonenere wiikendi ya ndaba beeguyaggwe oba balina kye beetaaga okubayambamu be balina okujja eno gira ggwe ne tugenda mu sineema. Mukwano gwange yanyumiriza nti ekifaananyi ekiri mu Pax Cinema kinyuma nnyo, ate enkya tugenda mu mazina mu kiraabu y'ekira Florida. Ate ne ku Sande bagambye nti mu kizimbe ky'emizannyo walibaayo omuzannyo agunyuma nnyo. Abo abakulu aba oyagala oligenda ne ku wiikendi ejja. Olw'okuba Mbayiwa yali amanyi nti talina waayimiridde mu bya ssente, yagugubira ddala nti ateekwa okugenda mu kyalo. Bwe batyo ne baawukana nga baabigo. Ndibasa n'atandika okufuluma muli ng'akiteebereza nti
Mbayiwa atandise okumukyawa. Ndibasa alyatuuka mu mulyango. Mbayiwa n'amukwata omukono n'amugamba nti bambi Ndibasa nkwegayiridde nnyo nkusaba odde ku wiikendi ejja kubanga olwo nja kubanga sirinaako yaaye yenna. Ndibasa ng'agenderera okulumya Mbayiwa n'amuddamu nti Baba nange nsaaliddwa kubanga nange ku wiikendi ejja nsuubira n'aba nfunyeyo abali baneetaaga abannumirirwa ennyo okusinga ggwe. Olwo n'afuluma ng'alinga atafaayo so ng'ayagala kuwulira Mbayiwa kyaddamu alyoke ategeere oba ng'akatego ke kakwasizza. Mbayiwa ng'ajjula na kukaaba amaziga n'addamu nti wattu nsonyiwa nange sandyagadde kukwabulira ne naawe bakadde abakadde obamanyi. Ndibasa yawujja omukono gwe ogwa ddyo ng'aguzza eri Mbayiwa ne yeeyogeza n'ekkabyo lingi nnyo nti sibamanyi. Ne yeekandagga n'agenda n'aleka Mbayiwa ng'alozoololedde. Egozanya n'omukwano essula gye tuddako si ya 11 bagiyita kyosiga kyokongola. Baba ate n'erimu okukaaba oba yentandikwa y'akatabo nange sinategeera naye essuula eno ndabika okugitya mikwano. Sijja kugitandika kati. Eno nange ngitidde. Bamikwano nengera okubeera nga mbakoowoola nga mbagamba nti tokkiriza kuva mu nsi nga tolese katengo ka kijjukizo. Jangu tuteeketeeka obubaka bw'oyagala abantu bakujjuukirireko. Oyinza okuba ng'osima muganzi wo, oyinza okuba ng'olina gwe weebaza nga yakukolera ebirungi, oyinza okuba ng'olina waliwo ettaala y'obulamu okumira mwana we ebigambo ebigenda okumwakira obulamu bwe bwonna. Oyinza okuba ng'olina gw'okwana jangu otokote munno ng'oyita mu vidiyo. Osobola okukola vidiyo n'ogimpereza ne tugigatta mu yaffe. Osobola okukola eddoboozi oba osobola okunkubira ne twogera ne tuteekateeka emboozi. Oyinza okuba oyina ky'oyagala, olina obujulizi bw'oyagala tukuterekere, olina ekiraamo, tulina akawunti ez'ekyama era tubikuterekera. Jangu ffe twawaayo kulaba nti tununula eggwanga lyaffe. Kaakati wuliriza munnange, oyinza okugamba nti kaakati obudde buno kye ngenda okukola ngenda kwebaza munnange oba ngenda mutengula mutima oba ngenda jangu tuteeketeeke vidiyo tujja kuwandiikira. Oba oyagala kuyimba gwe ky'owulira oyagala bakujjuukirireko, tokkiriza kuva mu nsi eno nga tolina kijjukizo. Oba ng'oli mulamu gwe toli nsolo. Ensolo yeetaleka kijjukizo naye gwe omulamu. Wamma awulira nti gw'obulamu bw'oteekwa okubukyusa. Tokkiriza bulamu mu bulamu bwe tuwangaaliddemu oli n'atuuka n'okubufiiramu ebyo gwe bigaani. Jangu tuteeketeeka obubaka. Kikwetaagisa ki? Kubeera na mwoyo gwokka ogulumirirwa eggwanga lyo n'abaana abaliddawo. Kyekyokka kye tusiga mu bantu gwe mwoyo gwa ggwanga, gwe mwoyo gw'abaliddawo. Jangu ebintu ebikyusa obulamu bwaffe sibitera kubeera bingi. Kukwata bukwasi vidiyo ne weeraba, kukwata bukwasi n'owuliriza emboozi yo ng'otaddemu engero n'ebisoko bye wali tolowoozangako. Kigezeeko bw'oba ng'owulira oyagala okyusa obulamu bw'oliba ombuulira. Abakitegedde eri abantu abagezi nga yategeererawo n'akugamba ssebo teweeruma lulimi. Wamma ennamba zaffe nzikuwa. Enamba yange k'oyita 773 ate 2761 27 0773 2761 27. Teri kumanya na kusoma byogenda kufuna nga bisinga audio wakaddu. Tebakulya koyini. Ebigambo byange k'onaatandika okubiteeka mu nkola, obulamu bw'ogenda kulaba nga bukyuka gwalimbuulira. Abangi kyesirabanga sikyogera enkuba tejjuza kamuumi. Ndabayo wamma n'ebigambo ebiseetere bitta ennyimba
kanneetigula owejjokolera wamma tandeetera okuwuukuuma. Bino mbitadde bwe gutyo nno ogwakaliba gutamalagala. Tunaakomawo tutandike n'ekitundu ekiddako.